Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-karim. Amatenda amajjuvu agogerwako nga matuufu gonna ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tweyongera ebbanga lyonna okumwebaza n'okumusiima nga tumutongoza mu bwomu bwe olw'ebyo byonna byayongera okutuwa, bye yatuwa ne byagenda okutuwa, ng'ebigero yabirina era obuwangazi bwabyo nga yabulina, mwana wattu era nga n'emigaso yasinga okugitegeera. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebyengera ebyenkizo naddala ekyengera eky'obulamu. Allah tumwebaza okubanga akyatwongedde akadakiika oba akatikitiki okubanga tukyassa. Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza okubanga akyatutaddewo nga tuli mu abo bayongeddeko ennaku oba emyaka, nga twongera ku mirimu emirungi ate era nga twongera okwenenya n'okukendeeza obwononefu. Allah subhanahu wa ta'ala bw'abanga akyakuwadde obuwangazi aba akyakuwadde buwi kyengera era nga aba akyakuwadde buwi mukisa okuba nti oyongerako bwe ziba swala, bw'oba wasadde eswala ey'okumakya n'eya dhuhuri, kati oba oli awo olina omukisa ate ogusala eswala ey'okusatu eya asr. Tusaba Allah ow'ekitiibwa atuwangaaze ate era tutuuse mu kisiibo ekiri mu kukoona era oba okukonkona ekisiibo kya Ramadan. Twongereko ku bisiibo byaffe kubanga tuyina bannaffe ng'ekyo ekyengera Allah yakibaggyeko. Wiiki ewedde nafiirwa Nnazaala wange, nafiirwa maama w'omwami wange, era nga mu bimu bye tugenda okwogerako olwaleero emirimu gye gyakutuseewo okuggyako egyo gye yazze nga akola egigenda okubanga gikagenderere okubanga gimuyamba eyo mu kabbuli oba mu bulamu bwe yatandise. Tusaba Allah ow'ekitiibwa nannyini buyinza nannyini bulamu amusaasire, amusonyiwe ebyo byamusobako ng'omuntu, ate era amusiime ebyo bye yagezaako n'alafuba n'okukola ng'abikola olw'obuntu obulungi era ng'abikola olw'okumusiimisa oyo Katonda we. Tusindika ebbanga lyonna emirembe n'okusaasira eri omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oyo nno gwe tugenderera nga tumuwebaza, nga tumwozaayoza, nga tumwegomba okuba nti yalafubana n'ayiwawo omubiri n'alwana n'akola buli ekisoboka okuba nti obusiraamu buyimirirawo era ne busobola oba olwaleero okututuukako ku lunaku olwaleero. Tusaba Allah ow'ekitiibwa nannyini buyinza atusonyiwe ebyo bye tusobya, ate era asiime ebyo bye tukola nga tukola kubeezaawo obulungi mu nsi muno, ate era nga tukola okusiimisa oba okumusiimya oba okuyimirizaawo eddiini eno ey'obusiraamu. Allah tumwebaza ekyengera eky'obusiraamu kubanga Mungu bwe yali asengeka ebyengera oba ebyo byagabira ebitonde bye, yasengeka n'agamba nti ekyengera eky'obusiraamu kye kisinga ebyengera byonna. Bw'obanga tonnaba kufuna ebyo by'otannaba kufuna naye ng'oli musiraamu ng'okakasa nti Katonda asinzibwa mu butuufu ye Allah subhanahu wa ta'ala, atagattibwako, atabuusibwabuusibwa, atagerebwa, era oba oliawo n'ebitendo bye byonna ebirala oba okyayina omukisa era ng'olina ekyengera kinene. Kinyweze, kiremereko, kirwanirire, kikolerere, tokigayaalirira ebbanga lyonna okubanga okisigaza kubanga kyekyengera ekisinga obulungi. Tuzze tutambula nga tugezaako okugaziya oba okwongera okwejjukiza oba okutegeera enkolagana zaffe n'ebitonde binnaffe oba enkolagana zaffe ne bantu bannaffe, kye tutera okuyita mu luzungu relationships. Kya bbeeyi nnyo kubanga buli lunaku otereeza enkolaganayo n'abantu, otereeza enkolaganayo n'abo abakwetoolodde
bantu bo si bantu bo, basiraamu si basiraamu, baluganda si baluganda, mikwano gyo oba si mikwano gyo. Kya bbeeyi nnyo okuba ng'oli mwegendereza mu ngeri gye weeyisaamu n'abantu abo b'oli nabo ku ngeri ez'enjawulo. Tulina abantu be tukola nabo emirimu, be tukolagana nabo ku mirimu. Tulina abantu be tusinkana obusinkanyi, otambuddeko oli mu takisi, otambuddeko mugenda mu kuziika mulinnya emmotoka y'emu, otambuddeko oyingidde akatale, oli mu ddwaliro otuddeawo olina abantu b'olinze nabo, omusawo. Bintu bingi bitukolagana bye twesanga nga tulina okukolagana ne bantu bannaffe. Twesanze nti abantu abakyakaluubiriddwa okukolagana obulungi n'abantu, obulamu bubakaluubirira nnyo. Era gwe genderera nnyo muliraanwa wo bw'oba omulaba ng'ensi kugamba agyekkaanya oba agikaayanako oba abeerawo nga yeesoozasooza, ayina ennaku ey'enjawulo, aba akyatendewaliddwa okukolagana n'abantu ab'enjawulo. Abantu bajjira mu bintu bingi, mu bika bingi, mu mbeera nnyingi. Abamu balungi, abamu si balungi, abamu bakambwe, abamu bakisa, abamu bakodo, abamu bagabi. Abantu bajjira mu sheepu ez'enjawulo. Naye kyamagezi nnyo era kya bukulu okuba ng'oyiga okukolagana n'abantu okusinziira ku ngeri gye baba balabiseemu oba engeri gye baba bakusembereddemu. Erinnya lyange nze Zaitun Kakyaama. Nga bwe mbagamba ndi mukyala musomesa, ndi mukyala mu bukubi wa bifaananyi ku Nnazaala Road eyo gye mprintingira, ndi mukyala mufumbo ddala. Era olwaleero munsanze mu kukungubaga nga nkungubagira nnyazaala wange kazaala mwami, era ndi waka ddala. Ndi mukyala muzadde nno ddala, era ekyo nakyo kyengera tukyebaliza Allah nga Allah atulozezza ku baana ab'obuwala n'ab'obulenzi, era nga nabo tugenda tubeetegereza okulaba nga obaolyawo tubafunamu ebyokuyiga n'ebyokusomesa eby'enjawulo, kuba enkolagana yaffe era n'abaana era nayo yanjawulo. Olwaleero njagadde okukozesa ekyengera Allah kye yatuleetedde nga kyajjidde mu muswiba, ekyengera ekyokuba nga maama waffe Allah yamutuggyeko n'amutwala. Mukyalo oyo gwe njogerako ye Hajjat Mariam Nnazaala wange. Naye nze mbadde mpangaala n'abantu nga mbawulira bakaaba, mbawulira bavuma, mbawulira beesooza, abantu banyiivu nnyo eri ne Bannyazaala. Era ng'osanga omukyalo ow'ebbeeyi munne nga mugezi era ng'atwewanirako nga bw'ayagala bbaawe ennyo. Nze I love my husband, I love my sweetheart, he's my everything, he's my... Naye ng'ekigambo ekiyitibwa maama w'oyo omuntu gw'atuyisiza mu bigambo ebyo ebiwoomekerevu nga tayagala mutunulako, nga tayagala muwuliza, tayagala muyisa bulungi, era ng'obaolyawo tebasobola kutuula mu kasenge kamu ne bawangaaliramu mirembe. Olwaleero naggusizza, Allah yasiimye, nembeera nga naggusizza okukolagana ne maama wange emyaka 19 nga simufunyeemu nsonga yonna, nga tanfunyeemu nsonga yonna. Tetuyombyeko, tetwevumyeko, tetweyisizaamu maaso n'ebyo byonna ebintu obaolyawo abantu bye boogera. Era kati njagala okweyita profesa kaneetikkire kubanga buli lw'okomekkereza ensonga oba ogifunyeemu obukugu. Naye abaffe, kiki ekireetera omuntu okubanga omukyalo ono Nnazaala amukaluubirira oba amukaayira oba amukaayirira kugamba nga tamunyumira, tamuwoomera kumuyisa mu kamwa? Era kiki ekireetera Bannyazaala nabo bambi okufuna omutawaana, okulemererwa obaolyawo okukolagana ne bakamwana? Kubanga ne Bannyazaala nabo bangi beekola ebintuntu ne bookola obusolosolo, ebimu babikugamba nga tobikkiriza na bikkiriza. Twagala okuddayo katono tuddeko hadithi ey'omubaka bwe batusomesa ne batugamba nti waliwo swahaba yajja ew'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti ya Rasulallah,
bwe mbanga mmaliriza okusinza Allah era nga ntendereza obaolyawo nga nsize ekitiibwa mu mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nzizeeko ani? Rasulu n'amugamba nti maama wo. Omwami oyo teyali mukyala, yali mwami. Eyo hadith eri ku musajja, fe abakyala twenyigawo bwenyiza, obaolyawo tuyinza n'okuba tetuliiwo, naye yasomesebwa musajja. Omwami oyo n'abuuza nti bwe maliriza maama nzirako ani? Omubaka n'amugamba nti maama wo. Nti maama ate onzizaako ani? N'amugamba nti maama wo. Bwe yamaliriza n'amugamba nti maama era ate era nzizaako ani? N'amugamba nti taata. Olwaleero omwami gw'olina akwogereza oba gwewafumbirwa bw'abanga akyayina maama we, omwami oyo alina omulimu ogumutuddemu nga muzito, nga munene, era nga munene ddala, ogusobolera ddala okuba nga gugenda namulemesa ejjana singa abeera ng'agayadde n'agayaalirira nnyina oba n'agayaalirira maama we. So tugamba nti abakyala tulina omulimu omunene ennyo gwe tuyinza okuba olyawo nga tulagirako nti twagala abaami baffe. Omulimu ogwo gwe gw'okuba nga tuyamba abaami baffe okuba nga tebeerabira bamaama baabwe, okuba nga babaami baffe tebagayaalirira bamaama baabwe, kubanga bwe banaaba nga bakoze ekintu ekyo ne bagayaalirira bakadde baabwe, nga bwe mulabye nti omubaka yabasengeka 3 ku gumu, 3-1, ojja kuba munno omukoze bubi. Era tukubiriza abantu naddala ng'obadde okyayogerezebwa byogerezebwa nga tebannaba kuwasa, goberera nnyo era weekenneenye nnyo engeri omwami ono gy'ayisaamu, gy'ayogera ku maama we, kubanga kijja kuwa oba olyawo naawe engeri omwami ono gy'ayinza okuba ng'agenda kwogera ku maama wo, ng'agenda kuyisa maama wo, oba ng'agenda kumulowoozaako mu ngeri ez'enjawulo. Tulina olwaleero emitawaana egize nga gitugwako, n'osanga nga Nnazaala okuva omulenzi we yamugamba nti afunye omuwala, okujjako ng'alina ensonga oba awo enzigumivu obulungi, ensonga nga ntuufu nti omwana omulenzi aleese omuwala ng'alina ebintu ebitende by'olyawo bitalabise bulungi. Era maama singa omwana ow'obulenzi ajja n'akugamba nti maama nafunye omukyala oba nafunye omuwala gwe njagala okukola ki? Okuwasa. Omuwala oyo tetubakubiriza nnyo kwanguwa balaga bamaama bammwe. Tulina abalenzi abalina akatinko era n'abawala abamu nga balina akatinko nga bapeeka era nga basaba nnyo abalenzi babatwale babalabe oba bamaama babalabe. Bamaama si be basookerwako, kubanga oyinza omumusookerako n'aleeta kye tuyita emotions. Omanyi baffe tutambuliza ebintu byaffe tubitambuliza ku bwagazi. Kati omuwala ayinza okuba bambi nga lukwolwo lwazze talabikidde mu kifaananyi oba olyawo maama kyayagala, naye ng'ate ekifaananyi si kyalubeerera. Omuwala yasobola okuba nga azze n'ayolesa oba olyawo empisa ng'emu terabise bulungi naye nga ezze mu lwa butamanya. Tulina olwayira abaana b'obuwala nga temumanyi na bwe batuula nga muli ne bannyazaala bammwe. Tomanyi boogera batya ng'oli ne nnyazaalawo. Tomanyi oba olyawo biki ebyandibadde byogerwa, ebyandibadde bikolebwa, ebyandibadde byanguyirwa ng'oli ne maama w'omwami wo. Kakati gw'olaba bw'osookera eyo ng'otandikira mu yunivasite ate nga oli mu nassale. So tubeekesa abakadde oba abazadde bwe muba mwogereza, abazadde si be basookerwako, kubanga mujja kukolerayo ensobi ezigenda okutta enkolagana yammwe ng'ate etandika butandisi. So tubeekeseza ddala abalenzi, temwatwala baana bammwe bakyala bammwe abo be mwogereza n'omutwala amangu eddala ennyo oyagala maama wo akole ki? Amulabe. Omuwala ono oba olyawo akyayina engalo empanvu, si ngalo mpanvu, enjala, akyayina enjala mpanvu. Aba wali awo akyabika akakaya ke mukazi wattu tekanaba na kutereera, akyakagatta olwo akyasikiriza,
aze wa Nnazaala yakula dda mu byokwambala. Omanyi bamaama beerabira nnyo gye baava. Tulina olwaleero ba Nnazaala baba maama nga baggumira kati mu hijaabu, abamu nga bagitereezezza oba oliawo olw'embeera ez'enjawulo, olw'okubanga ekisookera ddala alina irimu gy'agenze ng'akuŋŋaanya, n'abeera ng'olwaleero hijaabu agitereeza. Abamu figures ezaafa, abamu bukadde babuze nga bukala ki nga bubayingira, n'okubeera nga takyalina nnyonnyo byaba oliawo bivvulu byakola ki byayisa. Kaakati ogenda omuleeterawo omuwala ono gwe gw'okwano oba gw'oyogereza, omukyala akyasiba akasipi mu kiwato, akakaaya akyakazingirira buzingirizi ku mutwe. Kati gw'omuleese maama agenda kukolerawo ekyamba akisalirewo agambe nti kabuleŋŋana oyo tagenda kumuwasa, togenda kundeetera bayaayi, togenda kundeetera baki bantu bawala batamanyi ddiini. So tukusaba omulenzi omuwala bw'oba oyagala amanye famire yo, ogenda omuyiseyo bali mpola mpola, omulaga ku mikwano gyo n'omulaga ku bannyoko mpola mpola. Abakadde be basembayo olw'okubawa ekitiibwa n'obutabalinyirira n'obuteetoloola tetubasookerako. Ensonga endala eyo gye twandyagadde okutunuulira ennyo ey'abanyazaala baffe, bwe tubanga twandyagadde abantu bano okuyambako, tulina kye tuyita okuwuliziganya. Okuwuliziganya kulina engeri ez'enjawulo. Olwaleero tulina amasimu nga ne bamaama baffe bali ku WhatsApp. Olwaleero tulina amasimu nga bamaama balina amasimu gaabwe ng'alina ennamba ye. Tulina enkolagana ey'emikolo ng'oboolyawo tulina emikolo kati tugenda mu kisiibo. Twandirabye nnyo nga Nnazaala ono oba maama wa mukyala oba maama w'omulenzi ono nga mulina program egenda okuba nga ewuliziganya n'abantu bano mu mbeera ez'enjawulo. Maama singa aba agenda kutandika kusiiba nga maama musiraamu, tukolewo program oba oliawo emushoppingirayoko ku bintu. Kino nno omukyala olina obuvunaanyizibwa obujjukiza mwami wo, omwami wo oyo kubanga ayinza okuba nga yes yakufuna ebya maama n'abeera nga yabinafuya. Muyambeko mugambe nti owange ekisiibo kino engeri gye kinaatera okutuuka twandifunyeyo ku shopping gye tuba tukolera abeewa maama n'abantu be bawangaala nabo. Buli lw'onooyamba omwami wo okuba nga ajjumbira nnyina, ojja kutandika okwagalwa omukadde ono. Ate omukadde bw'anaakwagala munnange ojja kuba ozibikidde ebituli bingi. Nti buli lw'anaabeera ngaawo ng'oboolyawo alina okwemulugunya okw'enjawulo, maama ajja kumugambanga nti nviira ku maama, nze nviira ku mukadde, nviira ku maama w'Abaganda, nviira ku mukadde, kubanga ggwe olina engeri gy'ozibikira n'ebituli mu ngeri nnaate era nga yanniya nnungi, nga munno omujjukiza okugulira ku nnyina ku kanyama, ng'omujjukiza oba okugula eddagala bwe liba nga alina eddagala lyaliko, ng'omujjukiza okugenda okumukyalirako, ng'omujjukiza bannange ekigambo ky'obutatwala balina abaana. Temwagala kutwala baana mu bajjajjaabwe. Bajjajja balina enkyakya, bajjajja simanya baddugala, simanyi wajjajja teri neeti. Buli lw'onojjumbira Nnazaala wo ng'okwata ku baana n'obatwala ne babeera ewa jjajja, nga mugula ebintu kagenderero oba buli myezi 2 oba buli myezi 3 oba buli kisiibo oba buli yidi, okusinziira ku nkolagana yammwe, okusinziira ku nfuna yammwe, maama ono ajja kutandika okuggulira omutima gwe, ajja kutandika okukwagala, era bw'anaakwagala ajja kwongera naye okulaga obulungi bwo eri omwami wo. Enkolagana yo ne Nnazaala wo naddala nga tonnaba kufumbirwa, abaana ab'obuwala tetukola katinko. Buli kaseera n'obeeraawo ng'oyagala kukuba ssimu mb'okubira maama, nedda, tetubikola. Naye bw'abanga yakusanyusa atya ng'omwagala otya, kabakunoonyeeko, era bwe bakkubira oli bakkubira wafuuse eki. Tulina abawala nga mwasusse, temumanyi na kkomo lyammwe. Omuntu bakyakwogereza bwogereza, maama aba yawulidde biwulire tebananakwanjulayo, nga mangu eddala wakubye dda essimu, nze nno, nze gundi, anti nsuubira okufumbirwa mu staffa. Omanyi ki oba eriyo abalala be baalagayo? Omanyi ki oba eriyo abalala be bayanjulayo? Omanyi ki oba omwami alina ebintu byayogera nga tebinnaba kulaga bwa siriyasi? Laba bw'ogenda ne yogera ebigambo ebitannaba kutuukirira, oyogera ebigambo ebigenda oba oliawo okukola ki? Okutuswaza. So tukukubiriza
Maama w'abandi nga tannaba kufuuka Nnazaala we byaddala oteekawoko ku distance ne tufuna engeri y'okwongera okukumanya, engeri ey'okukunoonyerezaako, engeri ey'okugenda okukubamu sitampu. Kubanga munnange Nnazaala bw'aba takubyemu era sitampu, emmere ejja kukaluubirira okulya, ojja kubeerawo nga bwemagaza, abaana bakuzitoowerere, ebintu bikuzitoowerere, anti omusajja yeetooloolera ku ggwe. So tukubiriza baganda baffe, bannyinaffe okubanga bamaama baffe tubasembeza. Yamba mukyalawo. Ffe munnange tufumbirwa ne tudda eno sayidi, nodda ku sayidi y'omwami, nobeeraawo munnange ng'ebintu bisinga osinga bikolera ku sayidi ey'omwami gy'ozadde abaana. Ekitali kibi kubanga okugereka bwe kutyo bwe kufaanana era n'obutonde bwe butyo bukola ki? Bwe bufaanana. Naye omwami olina obuvunaanyizibwa obutakoma okubanga oyamba mukyala wo era nga naye omukolera ebyo byennyini bye twogeddeko. Ekisookera ddala puroguramu ey'okuwuliziganya ne maama akuzaalira omwana ono ow'obuwala yeefaanana etya? Kubanga ate tugamba nti bw'oba ofumbiddwa, abaana ab'obuwala tetubeera waffe buli kaseera nga wafumbirwa, naye buli wiikendi oyagala kuddayo wammwe olw'okuba wafumbirwa mu Kampala naawe ewammwe Kampala. Buli kaseera buli wiikendi njagala nogendako n'olumuto okuba nakuba okuba bukubi simu oba kunoonya bunoonya nti anti nayiseeko eno ewa mami. Nedda. Mu bimu ebitwonoonedde amaka era ebitwonoonedde obufumbo kw'okubeera nga buli kaseera omwana ow'obuwala abeera waabwe. Lwaki? Abazadde bano Allah yabawa okuwulira, okulaba amangu n'okuteebereza amangu nti oba oliawo waliwo ekitali kituufu. Kati osobola okuba nga ozze buzzi nti ozze kukyalako oba owulira buwulizi ng'omiisinga bakadde bo n'ogenda n'olaga signo nti oba oliawo wayombyemu ne munno nga te si kyekyakuleese nga tewazze kuloopa naye ng'olina obunyiikaavu oba olina ennaku ku ffeesi oba nga tomuka bulungi ng'oba teweeyagala, maama wajja kubuuza owange maayi, owange Madiina nga toli musanyufu, muli muti eyo oli bulungi? Ogenda okwesanga omuntu yazze ng'ozze buzze oba oliawo kukuwummula mbuwuuzi oba kulaba ku bantu bo, laba bw'okutuka n'okaaba, laba bw'atuka n'okola ki? N'okaaba, laba bw'osimulukuka n'oyogera oba oliawo ebiteetaagisa kubanga bimanyikibwa bakadde bo. Kubanga Mungu yakola abazadde bano buli lwe bamanya nti tolina waliwo ekikusoomooza ne bwe kiba kitono nnyo nga kyenkana nga mbalabe kubeera ku nti munnange ennaku zino maami nina embalabe mu nnyindo, maama abeerawo nga tateredde, obeera nga ali ku kitanda. So lwaki omwana ow'obuwala naddala n'omwami naye omwana ow'obuwala ono si kirungi kubanga buli kaseera obeera wa Nnazaala wa bbaawo, buli kaseera obeera odda wammwe, buli kaseera obeera odda wammwe, buli mukolo gw'oyagala ogubeereko kugamba ng'olinga ataafumbirwa. Tukukubiriza atannaba kufumbirwa weeteeketeeke. Bw'oba ofumbiddwa, you are starting a new home. You are starting your home. Era mu makaago okujjako ensonga enzite ennyo, ensonga ennene ennyo, no news is good news. Kibi nnyo kubanga ogenda muyinza okubanga ssente tezitambula bulungi, tewalidde bulungi, oba omaze omwezi tolyanga kanyama, omaze omwezi tolyanga kakoko, laba bw'ogenda eka buli kaseera gw'odda eka enkoko ekola ki? Gyeri. Laba bw'oyitamu ekigambo nti bannanga nti enkoko ngiryako wano, ate bona emami bwe mba sikomyewo wano akanyama omuntu akalabako. Laba bw'oyogera ekigambo ng'olumu okyogedde mu lusaago oba osaagasaaga oba kiyitidde buyitizi ne kireetera bakadde bo okulowooza nti oli mu mbeera esinga okuba embi, nga olumu nga n'essente no bazikulekera nga gwe otagula nnyama naye nga ennyama yandibadde eriibwa singa oba oliawo kiteekako omulaka. Laba bw'ogenda ng'oyitaayitamu ebigambo ng'olaga embeera nti ewuwo teri mirembe. So tubeekesa nti ewa Nnazaala tetwetooloolayo, tetubeerawo buli kaseera nga gye tugenda, tetubeerawo buli kaseera ng'okyalakyala. Naawe omwana ow'obulenzi obuko tebabwewuubako, obwo buko tebagenda nga babukola, ojja kujja ojje
obeere ng'oyina empale nga gye wayambadde erimu akatuli, omusipi gw'olina muvundu, ojja genda ojje nga kugamba embeera obaolyawo yazze nga tekoze ekiteteredde. Abazadde baffe tebeetaaga nnyo kubeera nga balaba engeri gye tujja nga tukyezimbamu bwezimbi, kubanga ffenna abasinga tutandikira mu mbeera yakujja nga tulinnya mpola mpola. Kirungi nnyo okuba nga owuliziganya ne maama wo ku ssimu, kirungi nnyo ng'owuliriza kitaawo ku ssimu, era nga bw'akubuuza bw'obanga tolina mbeera nnene eyeetaaga nate yo n'okutuuka obutuusi nga teyogerwa ku ssimu. Abakadde beetaaga okuba nga tubabuulira ebbanga lyonna nti maama ndi bulungi, maama tuli bulungi, maama tutambuza. Tusaba Allah ow'ekitiibwa twongere birungi. Era ebirungi ebigwa mu maka gammwe bye tubuulira abakadde. Maama we yakuzaalira bbaawo, mubuulire birungi ku mutabani we. Abaana ab'obuwala mulina omuze, n'okeera enkya n'ogenda n'otuula ewa maama w'oyo Nnazaala wo n'otandika okumuloopera mutabani we. Naye gwe mu butuufu gwe weeteeke mu ngato z'omukyalo oyo. Omwami teyaguze ennyama, mami omwami gw'olaba oyo bundi Bulayimu gw'olaba simanya tayagala kunaaba, Bulayimu gw'olaba oyo emmere agireka ku sowaani, Bulayimu wegugamba n'obeerawo nga gwe kkooti yo wagiteeka wa Nnazaala wo, kale ogenda kumutama. Ogenda kumunyiiza eby'omunda by'atagenda kukulaga, kubanga omuntu ono yakuza omulenzi ono n'amutuusaawo mu ngeri gye yamukuzaamu, era nkakasa naye ebituli abaabiraba, ebyamulema abaabimanyi. Kaakati gwe oyagala alonde ku mutabani we, naawe omuteeka mu kifo ekitali kyangu, omuteeka mu mbeera ey'okumulaga nti yalemwa oba byamulema eby'okukuza mutabani we. So tukwekesa era tugezaako okusomesa bakyala bannaffe nti ebyo by'olabanga mu bbaawo byamulema paka ku myaka egyo 25 gye yakuwasirizaako emyaka 25-3, kitegeeza nti maama yabyakola ki? Byamulema. Oba omulenzi ono yajeema bujeemi, oba teyayiga nga bamuyigiriza n'atakola ki? N'atabikwata. Kakati no munnange tukukubiriza era tukugamba nti tandikiraawo. Omwami wo bw'aba tayagala swala, tandika okumwagazisa esswala. Omwami wo bw'abanga mugayaavu, tandika omuteekamu bidi ey'okubeera nga ayagala okuba obugayaavu bukendeera. Bw'aba tayagala kunaaba, mwagazisa okunaaba, kubanga tewali mbeera egenda kuleeta maama we atajja agenda agamba ajjukize mutabani we nti owange Bulayimu saawa yakunaaba. Bwe kiri kutuukako olifa ennaku, kubanga abangi abakyalirwa Bannyazaala baabwe. Maama najja ngazze okubalabako oba okumala ewiiki, oba oliawo zeezo ku nnaku ezimu ezisinga okuba enzibu mu bufumbo ku bakyala abasinga, kubanga maama tojja kufumba mmere etawooma yakkirize mutabani waagiri. Tojja kubeera ewaka nga tewateredde wafaanana ng'obula bw'obaagala, ye maama akkirize. Tojja kwogera nga bw'oyagala nga kubanga bwe mubeera babiri oba oliawo mulina engeri gye mwamanyiira okwogeramu. Tajja kukukkiriza kwegamba kukola bintu ntumu bye mwamanyiira. So tukugamba tosika Nnazaala kudda mu bintu byagaana. Tereeza, kubiriza, somesa, jjukiza ebiba biganye, ebyo byenenye, omanye nti munnange mukyala wange kino kyakola ki? Kyagaana. Mwami wange kino teyakiyiga ewaabwe. Era obeerawo ng'ogezaako kukuba bituli, kubanga obufumbo buwangaala nnyo nga ffenna tukubangana ebituli bya munno by'ozibikira. Walemeddwa gwe wokwata, wanafuye wokola ki? Wojjuuliriza. Ne tubeera nga twejjuza, kubanga obufumbo omugaso gwabwo apparently these are two halves that come together and they make a whole. Okay? So Nnazaala twagala abeera eri gy'ali nga naawe oli eno nga omubulaga nti mutabani we bambi ali mu kugezaako. Kibi nnyo kubanga oli mu kulaga bukendeevu bwa mwana mulenzi ono. Buli kaseera gw'oyogera otalabirira baana, maama omusajja n'omulekera abaana naaba nga tasobola yadde omujja mu pampa. Ogwo bulowooza ono bwe bamuzaalire wabwe waliyo pampa.
On top of okuzijjamu ate kati omubanja n'okuzigula ate on top of that ate era omubanja n'okuzijjamu ye bannange ogamba omuntu ye ayina kujjula ddi nga ali mu kabbuli. Munnange obufumbo buno bwe twagala era bwe tulimu tusanga abantu baffe nga nabo bali ku zero. Omwami wo teyabeerako na muntu naddala abo abafumbiddwa nga be bakyala abasooka yali tabeerangako na mukazi. Tamanyi nti n'ebintu bibeerako oba nti stokisi zirina akabaketi mwe zibeera, panti zirina akasero mwe zibeera, nti ate essuuka simanya bazizingako. Tabadde teyabimanyiira. Si nti tabisobola naye nga si bye bintu oba oliawo bimwanguyira. Kati tukugamba mwana wattu Tereeza kolera ddala. Sayidi nno zombi tulina abaami abalina omutawaana nga omwana w'obuwala muzaalira abaana naye nga tayagala baana. Nakiraba ennaku ezo ng'omukyala azaala abaana ali mwana wa 6 naye nga ye tayagala baana. Era togenda kumulaba ng'atudde awo wuuyo mbw abaliko simanya ate abasiisiriza bizigo simanya abanaaza simanya bakola ki ng'ebintu by'abaana naye mukazi wattu teyabitegeera oba teyabiyiga oba tabyegomba. Kati bw'osangira omwami aggyeyo ebbaafu munnanga atali mu kunaaza bwana bwe era yabusiisiriza bwabaddewo yakutte sapatu zaabwo yayoza panti zaabwo si nti oli taliiwo oba munafu wabula ekyo tekiri mu bintu oba oliawo byanyumira okukola. So ensonga yaffe eri nti obunafu bwo mu mwami wo oba mwoyo omuntu gw'olaba togeza n'obukuba abantu be. Kubanga abantu bali balina okwagala kwe balina ku muntu waabwe kw'otasobola na kutegeera oba oliawo oba kw'olina ku bantu bo naawe. Era nga tetwagala obeere ng'ate oleeseewo luwonko. Oleeseewo bantu bano kutandika kutunuulira muntu gwe bawangadde nabo gwe naye emyaka 3. Oli abadde mwannyina w'omuntu emyaka 3. Oli mutabani wa muntu emyaka 3. Kakati gwe oyagala oveeri otandika okubalaga nga omuntu ono mutabani waabwe bwali omukyafu. Togenda kufunamu mu ekyo wabula yonja nyumya ne munno mubuulire ekikusanyusa mubuulire ekiwandyagadde atereeze tubeere nga tutambula bulungi nga bawulira nti ewa bulayimu eyo ewa kamade eyo munnange tebalina mutawaana. Okuggyako ensonga enkulu ate era nga nazira tetuzoolekeza bakadde tetuzibuulira Nnazaala tuloopa mu bantu balala either ate bwana tuwanduloopa oba ewa taata naye maama oyo alina omukwano ku mutabani we engeri ntoza mutabani we gy'aba alina enkovu. Omanyi bamaama balina bagatta enkovu n'abaana baabwe. Amakundi ago ge mulaba nkovu eva ku maama. Ekkundi lyange n'erya mutabani wange gaamala emyezi 9 nga geekutte bwe gati. Ng'ebyokulya biva mu nze ne bigenda mu mutabani wange. Bannange ensonga eyo tezannyisibwa. Ebyokulya nga biva mu nze ne bigenda mu mwana wange ow'obuwala emyezi 9. Bwe nawuutanga supu wa mukene ng'agenda direct mu mwana oyo. Bw'owuuta akajjuyisi oba n'onywa ku buugi direct nga bigenda. Kati enkwatagana eyo ba bondi eyo tewali kintu kisobola kujja ne kigiyingiramu okujjako nga mukozesezza embeera etali nnungi. So tojja kulwanyisa bondi eyo wabula gifukirire nnyo kubanga bwe lwebeera nga emmerufu oba ng'etambula ate munnaye tuba tufunamu nnyo. Okay? Tugamba nti Nnazaala wo muteeke mu bantu b'osabira. Saba nnyo Allah wangaaze bakadde b'omwami wo. Saba nnyo Allah wangaaze bakadde ba mukyala wo kubanga omuntu buli lwabeera ng'ayina bakadde be alina obuggumivu bw'abeera nabwo. Alina ebintu byakugamba aba muntu mulamba. Era bw'okuba kulaga mukwano naddala omuntu ng'akuze ng'alabe ku bakadde be aba alina ebyokulabirako bingi naddala nga birungi bw'abanga yakuzibwa abantu balungi ng'ajjukira bulungi nnyo maama we bwe yayisa kitaawe era ng'ajjukira bulungi nnyo taata bwe yayisanga atya maama. Ajja kubajjukira nnyo nga taata aggulawo buutu emmotoka bwe yaliwo
ng'era bajjamu enkota y'amatooke, ettooke, kilo y'ennyama, kilo z'ennyama, amata. Nga bwe nzijukira wa taata wange yajjanga buli lunaku yakomangawo ne pint z'amata 5 liters of fresh dairy milk buli lunaku, ng'aleeta emigaati 3, buli lunaku ng'aleeta bata. Ebintu ebyo siribyerabira. Era taata wange oyo mwagala nnyo kuba alina ebintu bye yandaga nange oba oliawo. Naye abaana abo abazaalibwa omusajja oyo olw'okuba bawangadde nga balaba taata waabwe ng'akola ebintu ebyo byennyini bye bagenda okukolako gwe bawasizza. So sabira nnyo bakadde bo oba bakadde b'omwami wo oba bakadde b'omukyala wo bawangaale, kubanga bwe bawangaala babeeranga kitabo, baba kitabo ekyokusomebwako oba ekitabo ekyokwejjukizanga. Oba okirabye? So buli omuntu olwakula nga bakadde baabalabako ayina obutebenkevu bw'abeera nabwo. Jjukira nti buli lwagenda n'abalabirira oba n'abatwalira ku bintu oba n'abakyalira ali mu kufuna mpeera, ali mu kusiimibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era omuntu yenna bw'obanga olina okugeza nga munno oba gw'oyogereza bakadde be baamufaako, omuntu oyo ndoza naye tulimwogerako. Omuntu oyo bambi aba alina ebimutawaanya naddala mu kifuba kye ne mu bwongo bwe ne mu mutima gwe nga bingi, era abajja kutawaanya mu bintu bingi gwagenda okuwangaala naye. So tukubiriza Nnazaala musabire nnyo awangaale, akulabe, obeerewo, alabe obulungi bw'oleese mu bulamu bw'omwana we. Kubanga bwe banaalabanga omuntu ono omwami wo bamukyala wo ng'agenda akyuka ng'afuuka omuntu we kabanga kaali katono nga katandise okufuna ku nnyama, bwe yabanga yalinga mukyafu ng'otandise omuyonja alabika bulungi, bw'abanga yalinga kwegamba alina oba obulwadde bwe yali alina ng'ate ennaku zino obulwadde bukendedde, bw'abanga yali mwavu essente zitandise okulabika n'ebirala abakadde baba balaba. Era twagala nnyo bawangaale balaba obulungi buno bakuteeka ate naawe mu dduwa zaabwe. Oba tukisika bulungi bwe baba basaba bajjagamba nti Allah waffe tukusaba otusaasirire maama ono, Allah waffe tukusaba otusaasirire taata ono, abeere nga omugaziiriza, bagaziirize obulamu bwabwe, bagaziirize enfuna yaabwe, bateere omukisa mu baana baabwe n'abazzukulu baabwe. Anti olwo basabira bazzukulu baabwe ate nga nawe basabira abazzukulu bo. Oba okirabye? So tukugamba Nnazaala wo tomunyiigira ne bw'aba abayiseemu akagambo, kuba waliwo obugambo buyinza okuyitira ng'omuntu munanga alina obwagazi ku muntu we, naye musabire nnyo. Bw'abanga alimu obukambwekambwe, bw'abanga alina obuzeezeze oba oliawo butali bulungi, musabire Allah amukutebenkereze, amukwagazise, abakolere enkolagana etaliiko okugamba kuzannyirwako. Kubanga munnange abantu bano betufumbirwa oba betufumbiriganwa nabo bantu baba balubeerera. Kubanga abantu betwogera nabo wano ku mukutu gwaffe guno gwa Twahirah, we are thinking nti tusobola okuzimba enkolagana ez'olubeerera, enkolagana ez'obuwangaazi, enkolagana ze tugenda okubanga oba oliawo mu yaumul kiyama tulibeera tetweyozayoza bweyozayoza, so si kudduka. Baba batusomesa ku lunaku lw'enkomerero abantu abakolagana ennyo ate munnange ne bafuuka ab'emikwano ennyo ate bagenda kwedduka ate nga beebanja olw'obulyazaamaanya obw'enjawulo obujja olw'enkolagana zino zetugenda tutekola ki tuzimba. So tukugamba Nnazaala wo musomere edduwa, musabire nnyo Nnazaala wo. Ensonga endala muwe ebirabo, muteeke mu bantu b'otonera. Olw'okuba oyagala omulenzi ono, oyagala omuwala ono gwe yazaala, muteeke mu bantu b'otonera ebirabo. Akagenderere nno, bw'abanga omuwala wamuwasa obanga omwami wamufumbirwa, kati awo ekyo kibeera ku timetable nti oba buli musaala gwo, bw'obanga olina omusaala gw'ofuna buli mwezi jjako ennusu omanye nti eno egenda kugulira Nnazaala wange akakofiira, ejja mugulira obutambaala oba mu ngalo, ejja mugulira ekikopo n'essowaani. Bintu bitono tuno bwe bito naye nga bigendere biraga nti osiima. Nina banyazaala bange abambuuza bikasa simanya wanneebazizza dda
buli lw'obasisinkana oba omulabye ejjo olina okufukamira omwebaza kugamba nti simanyi otoma babimbuuza naye nange neesunga lwe ndibibuuza oba oliawo abange naye mu ngeri nnungi si ya kweyisa mu maaso ngeri yakubanga muyina enkolagana kubanga nsubira tebabibuuza buli omu naye omuntu ono olw'okuba ayina obulungi bwe yateeka ku nsi ate obulungi buno ne bujja ne buyingira mu bulamu bwo yazaala omwana ono ow'obulenzi n'azaala omwana ono ow'obuwala n'amulabirira teyamutuulira olubuto teyalugyamu n'amutwala n'amugemesa n'amwambaza n'amulabira mu ngeri ez'enjawulo kubanga abaana tubalabirira mu ngeri za njawulo n'amutwala ku ssomero n'amulabirira paka bwe yatuuka awo mu kifaananyi oba oli awo kiwatuuseeko ate ne mubanga musobola okusiimagana oba n'omwegomba so omuntu ono agwanira ddala ng'atonerwa okuva ku katono akasembayo paka ku kinene ng'ate toyinaamu nakwesika yadde kino no kitulaga nti omuntu ono omulenzi oli oba omuwala oli gwe yazaala omwagala era otunuulira ddala omuntu eyakukolera ekintu eky'enjawulo omulabira ddala mu bantu abazira kubanga munnange singa yagayaala singa teyafaayo n'atagemesa oba oliawo omuntu ono omulaba bw'avaayo ng'ayalwala pooliyo singa teyafaayo kumulaba olaba bw'ajja batulina abazadde abamu ng'abaana babajja ng'ayina enkovu yenna naye gw'ofuna omukisa omwami ono gw'olina mujjuvu bulungi nnyo talina nkovu eri awo nti etiisa ebibuyingo bye byonna abirina yasoma mwana wattu ebintu asobola obisengeka eddiini baagimusomesa ne bamuteekamu n'empisa ezirabirira abantu oba ezimanyi okuwangaala n'abantu kale abazadde abo naddala bamaama golooza tebeetaagira ddala okubanga balabibwamu ng'obeebaza n'obeebaza nti maama munnange neeyanzeege totema nnyo bye weeyanza tobitubuulira naye mu mutima omulungi era nga mulambulukufu ddala nga mujjuvu weebaza okubanga omuntu ono yakuzaalira omuntu ono akulabirira omuntu ono akwagala era awangaala naawe ate era n'akugumiikiriza ensonga gye njagala okusembayo naye oba eddirira esembayo nyazaalawo mulage nti oyagala omuntu we bamaama beetaaga okulabako ng'oyagala Nnazaala kanjogere ku Nnazaala azaala wange yeetaaga okukulaba ng'oyagala mutabani we otya twetaaga okumanya nti otulaga nti omanyi gy'ali omanyi kyaliko omanyi kyalya omanyi kyanywa omanyi kyayambala omanyi ebimusanyusa era Nnazaala wo yeetaaga okuwulira mu mboozi oba oli awo gy'okola ki gy'onyumya ng'oyogera ebyo ebikusanyusa ku mutabani we n'agamba owange haji wange ekisa kyalinamu nti kati maama bw'awulira ng'otenda ekisa kya mutabani we oba omukoze bulungi omunange haji n'omunange obuyonja bwaliko oyo gw'olaba tayagala ttaka maama oba awulira bulungi ng'otenda obuyonjo bwa mutabani we awo naye abeera mu mutima ng'agamba nakola naggusa ondabye oba omuleetera kugamba okubanga awulira bulungi abantu bano beetaaga okukulaba mu mazima ddala si kweyisaako kubanga ate tulina era emitawaana egy'abantu abali mu maka ng'amaka gakweraga bwerazi bwabeerawo omukolo omuntu n'abeerawo n'alaga nnyonyonyonyo nga bwamenya mu keeki n'aliisa ku muntu twetaaga okukulaba kagenderere ng'oyagala omuntu w'abandi era twagala okukulaba ng'omuntu ono omuwa emirembe nga tabeera buli kaseera ng'adduka okudda ewaabwe kubanga mu bimu ebizza naddala nga abantu bazaalibwa kumpi ne wabawangaala tusanga ng'abalenzi basooka ne bawetako ewaabwe ne bamala okulya tubayina bangi era ng'omuwala akaayana oyo alya wa maama we oyo adda ewange ngakkuse asookawa kubanga oyinza okuba olina emitawaana gyo emmere gy'ofumba tewooma bw'ofumba emmere erwawo bw'ofumba emmere ogigaba oyomba ebintu byo nga birimu ebintu bingi nnyo eby'okwennyonnyolako ng'ate olubuto terutera nnyo okubeera na bugumiikiriza kati oliye bw'ava ku mulimu ng'asooka bw'abanga oli kasangati nga maama ali mpereerwe asooka n'awetako empereerwe ne bamusimba oluwombo lwe ne bamusimba ekikopo ky'amata kubanga maama ye aba amanyi mutabani we bimuwoomera era ayangwa mangu okukola ki okubimuteerawo kati tukugamba laga abantu nti mutabani wo akwagala
era omwagala. Era tukiraba tutya bwe banaaba bamuwa ebyokulya boneka maama nja kunywa bunyi kikopo kya caayi. Nina okuddayo eka ndya emmere nga n'emmere yo oba oliawo yasukka ne kuyeeka. Kyandibadde kirungi nnyo kubanga abantu bano balina obutebenkevu nti munnaabwe yafuna munne, omwana waabwe yafuna munne bw'agenda okuwangaala naye obulungi. So banyazaala baffe sayidi zombi nga seekubidde nnyo kiri awo beetaaga okubanga tubatebenkeza. Kuba munnange nina ekisesa nga kyenjagala okukomekerezaako olwaleero. Ate munnange olowooza wayita emyaka emeka? Wayita emyaka emeka olowooza singa 10 nga naawe Jamaaluwo oba Imuraaniwo nga be mbayina wano nga nabo bajja beewetaweta batandika okumwenyereketa bwe beeyogeza nga bakugamba maama nti wangi taata nti anti maama oba mbikugambe nti anti biŋŋambe nti maama mbadde njagala kuwasa nga naawe bakakutema. Webakakutemera awo olwo naawe obwanyazaala bukoze eki? Bulumye. Kale nno twagala okubanga tuli bantu abalungi olubeerera mu buvubuka bwaffe, mu gye tunaakulira eyo mu bujjajja tubaalawo ekitibwa naffe atuwangaazeeko tulabe ku bazzukulu baffe nga batikkirwa nga bafumbirwa. Maama wange wano Allah yamuwadde ekyengera n'alaba paka ku bazzukulu bannakabirye, ng'olaba abaana bwe bayingira mu mmotoka bwe zijja nga zireeta bazzukulu ku bazzukulu. Era tusaba Allah ekitiibwa nga tetunaba kumaliriza tunatuuka waawo mpozi akatono ennyo. Bw'obanga bannyazaalawo musiraamu, bw'abanga nnyazaalawo musiraamu ate nga eddiini eno agyagala era ng'agyettanira, mu bimu by'obeeranga nga osoosowazanga naddala mu mboozi ze tunyumya n'abantu baffe bano, nyumya nnyo ku ddiini. Leetanga emboozi ng'eyamba maama ono okusookera ddala okwongera okutegeera, kubanga oba oli awo ayinza okuba nga naye alina bye yakomako ng'alina by'ataategeera. Bw'oba oyina iri mu gy'ozze ng'otegedde, bw'abanga mukwano gwo mutuulamu awo n'omusomesaamu. Ate era bw'aba ayina by'amanyi mukkirize akusomese. Ekyo kye kyandibadde kisinga obulungi singa nnyazaala aba mumanyi. Tubeerenga emboozi tugatte nnyo emirundi egisinga ey'olubeerera nga mboozi ya ddiini, kubanga emboozi buli lweva ku ddiini emirundi egisinga eba egenda ku kugeya. Mu bimu ebitukuumye ne bannyazaala baffe oba oli awo nga Allah kwayisizza kwe kigambo okwewala okugeya. Ekigambo ky'okubanga gw'ogenda n'obeera n'otuula awo n'omutandika okwogera ku bantu, n'oyogera ku mulamu ogundi n'oyogera ku mulamu ogwe, n'oyogera ku mujja ogundi n'oyogera ku muntu gundi. Kakasa kino wammanga nti bw'ovaawo mu kifo ekyo kyennyini w'obadde otudde wagenda kujjawo omuntu omulala atuulawo w'obadde wennyini ate batandika okwogerako. So ojja kwesanga ng'ate oba oli awo ebintu tebifaanana bulungi ate era nga tebitambula bulungi. Tubeewaza okunyumyanyumya ebibuuzi bitaliiko kkomo. Ne maama wa bbaawo ne maama wa mukyalawo abantu batuuka n'okwogera ebibuuzi by'omu kisenge gw'olowooza nti wafuuka wa mu nju. Nedda. Oba inlo oluganda olwo luba lutugasse lwa bufumbo terutugasse lwa musaayi. So tukukubiriza era tukugeziwaza ne tukusomesa nti teekawo ekkomo. Tonyumyanga ebibuuzi n'otandika okunyumyanga bbaawo bw'akola ki ng'onyumiza nnyazaalawo. Tukwegayirira beera mugezi ng'osengeka emboozi, ng'osengeka ebigambo by'onyumya n'abantu bano abakulu abakuteerawo abantu bano mu bulamu bwo. Era ojja kuvangawo nga bagamba omuntu oyo muntu mugezi. Era ojja kuvanga bagamba nti mwami wa gundi musajja alina amagezi, musajja alina empisa, alina ekwegamba wansa. Naye bw'onoobeerawo nga gwe oli bw'obeera ne ssezaalawo olowooza baakuzaala. Baakuzaala naye munnange buli kimu kibeera n'ekkomo lyakyo. Tobeera na taata n'otandika okumokkola.
Era bw'oba beerawo ensonga ng'eyagala okwesemberera embeera eba ey'omu kisenge oba mugezi ng'era ogireeta ne bweba kiba kyetaagisa butagireeta togireeta okugyawo nga waliwo oba oliawo ensonga gye twagala okugonjoola. So twagala okumaliriza omusomo gwaffe ogwaleero nga twagala ekisookera ddala okwejjukiza nti Allah tumutye mu mbeera zaffe zonna, Allah tumutye mu bulambulukufu, mu misana ne mu kiro, tumutye nga tuli ffekka era nga tuli mu bantu. Allah tumwenenyeze, tetwerabira kwenenyeza Allah ebbanga lyonna. Leeta istighfaaru kubanga obusobye oba okusobya kwe kusinga obungi. Oweesanga nga emirundi gisinga emirimu gino emirungi ate gyo tetugiwa nnyo budde, naye ojja kusanga ng'omuntu olunaku lwonna asiiba mu mazambi. So Allah tumusabe atusonyiwe nnyo, ate tumusabe asonyiwe abantu baffe batututteko, abasonyiwe ate era asasule. Naye bwe tutamugamba Allah musasuzi, naye tusabirako bannaffe Allah abasasule. Aye naffe abali mu nsi muno Mungu tumusaba atukuumire ku kkubo eggolokofu. Allah tukwegayirira otukuumire ku ddiini ey'Obusiraamu, ate era otwatuza ekigambo kya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ku nkomerero yaffe, ate era otusitule nga tuli mu kibinja ekyabo abataakugattako, ekibinja ekyabo abalemera ku bulungi yadde bwakalubye era bukyagenda mu maaso okukola ki? Okukaluba. Tusaba bannaffe nga tubeebaza nnyo abagoberera omukutu gwaffe, abantu abajjumbidde omukutu guno ogwa Twahirah Islamic Center. We are so grateful. Tusaba Allah ow'ekitiibwa abasiime n'ofiisa obudakiika buno 3-4-5 ng'oli awo oli mu kuwulira nsonga zino, naye tubakubiriza, tubabuuza nnyo, tubagamba nnyo nti mututeerewo mu commentinga, teekawo ka comment bwe kaba kalungi akali positive ke kasinga otukolera, ekibulamu kitugambe. Ate era tukugamba sharinga video eno, gisharinga obugambo buno bugenda nga buyingira mu maka g'abantu, mu bifuba by'abantu. Era teekawo akagala ako okalaba ako, likinga page mujagale, ikuli igende ng'etambula, ebigambo bino birungi bigende nga bitambula. Ate ebigambo boolina obugambo bw'owuliddemu nga tebuteredde, tetujja nga bwe butuleese, buba buwabi era obwo bulekaawo. Wabula kyolaba nga kirungi kiyige, kikozese, ate era kisomese. Learn, you put in practice, and then you teach. Omusiraamu omulungi bw'atyo bw'abeera, bw'oyiga toyiga buyizi ate n'otuulaawo nze mbimanyi. Twagala obikolereko, bikolereko bikulabike nti obimanyi. Ate era ekisemberayo ddala somesa ku munno, obulungi buno bubeere nga bukola ki? Bulanda. Tusiba tubagamba buli kaseera nti Twahirah Islamic Center, sente eyo erimu ebintu bingi era bakola emirimu mingi. Egimu bagyetengereddemu nga bagisobola, naye era bakyalina obwetaavu obw'enjawulo okubanga bakola esenta ennene obulungi ng'eriko emirimu egy'enjawulo ogitambuza eddiini eno n'obulungi mu nsi. Beetaaga ebyuma ebirungi ebikwata emisomo gyaffe gino ng'ate era bingi nga bibuna ensi yonna, nga bwe banga jjuma ng'eyo nga bali Koboko, bali e Burundi, bali e Barara, bali e Busoga, yonna nga babunye nga kamera zikola ki? Zitambula. Balina ebintu ebyenjawulo bayamba, balina obuyambi bw'enjawulo bwe bakola nga babutuusa ku bantu ab'enjawulo. Baweerera abaana, bagaba ebikozesebwa mu bantu abankuseerebwa balina obwetaavu n'ebirala bingi. Tujja kuba nga tubiraba. Yasaruna bazigaba, Qur'ani bazigaba, basomesa. Balina okusomesa okwenjawulo, basomesa Qur'ani, basomesa Oluwarabu, basomesa fiqhi. Tubajumbire mu kuba amasimu ago agatambula ku screen, mubeebuuzeeko basobola batya okusomesa Qur'ani ng'oli ku muneeno nga tozze na mu class nga biri ku masimu kuno oba ku kompyuta. Bw'oba oyagala okubeebuuzaako, okubayamba, esente muziteekeko, just send mobile money, esente zigendeko ku bessimu 0704 95 46 8 0704 95 46 8 0704 95 46 80. Okay, eya Airtel. Then enamba ya MTN eri 0776
83 61 15 0776 85 61 15 0776 856115. Osobola okuleeta enniya nga buli mwezi oteekayo omutwalo gwa ssente. Aye twagambe bw'oyiga ng'okikola, bw'omala okikola ng'obulirako munno, kati ng'obulirayo munno omulala naye buli mwezi ng'ateekayo omutwalo. Nkakasa bulungi nnyo era nakyogerako wane ngamba zino nno ssente ze ziri mu bintu ebigenda okutukuuma mu kabbuli, kuba buli mulimu ogukolebwa wano guli mu sadakatul jaariya. Buli kigambo ekiyita wano kigenda kubeerawo olubeerera. Buli mwana asomesebwa, buli kyanakola ne baanaagenda okuyamba mu bulamu bwe, byonna bigenda kuba nga biri kagenderera era empeera ezo ziba zitambula tezikutukawo. So tujjumbire tubeere basiraamu balungi. Banaye tubeere basiraamu balungi munda mu kisenge kyo, ku ssimu yo, essimu eyo eyiyo, ate era ne mu lwatu ne mu lujjudde nga tuli ne bannaffe. Tubeebaza, twesiima nnyo era tusiima bwongerwa. Neebaza Twahirah Islamic Center okubanga munnange mwewaddeyo, manyi tewali yabatuma wabula mwewaddeyo okubanga ebigambo bino n'ebirala bitambula edduniya eno ate era nga bisigala nga tebikaddiye, kubanga ekigenda ku mukutu oba oli awo tekigenda kuvaayo. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'omukisa guno, ate era tumusaba ebyengera bibeere bya lubeerera, tutuukeeyo nga tulina n'enkanyanya naye nga tukyali ku bintu byaffe bino bye tukola nga birungi. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okimanyi nti Ahmad kyamukubye dda ne kimusuula eri. Ali mutulo. Simenya bawali wakirabye. Ngeze bweboni nga sikyambuulira. Engamba omusajja. Nemmere yambula. Alhamdulillah. Mufune wudu. Omuntu obanga okola nnyo kasita otuulako wansi bwoti. Tulo twe tuba tuddako. Or just stop it.